Kadama TV. Olwo Kadama atuweereza wano ekifaananyi kye ng'atuweereza omukono nga gwonna gubabuse. Ye Kadama agamba nti nno Abawarabu bamuloga. Naye njagala bagamba nti bannaaye ebintu ebimu tebibeera kuloga, ne temukkiriza nnyo mu bintu by'okuloga. Abawarabu balogo era balina ebintu byabwe eby'okuwongayo abantu, naye si buli kintu ekikugendako ku sikiini yo nti babeera bakuloze. Njagala mwegenderezenga ebintu ng'ebyo lwa nsonga nti buli bw'ogamba nti bandoze nga mu reality tebannakuloga, ojja kubeera nga tofuna kwegamba nsibuko ya bujjanjabi oba nsibuko ya kukkiriza nti oyina ekizibu ky'okola. Example, ekifaananyi kino kye tulaba wano omuwala ky'atuweereza kya mukono gubabusebabuse naye tulubiriivinga nti nno chemicals. Oyinza n'okuba ekintu ky'osala nga kiri allergic n'omubiri gwo, omubiri ogureactinga n'ekyo ekintu ky'obeera by'ogamba nti no ojja muwulirawo mu ddoboozi ng'agamba nti alina ebintu by'asalaasala. So ebintu tulina reaction ez'enjawulo ze tukozesa oba sikiini zaffe ne zireactinga ku kintu kye tuba tukozesa, ng'ate omuntu omulala akozesa ekintu kye kimu sikiini ye n'erema okureactinga. Mwegendereze chemicals ze mukozesa ate muve mu bintu by'okulowooza nti buli kintu ekikubeerako nti Omwarabu aba akuloze. Balina amashayitaani gaabwe, balina ebiki, naye ate ebintu bwe kiba kizze ku mubiri gwo sooka olowooze oba ojjukire mu kiki kye wakoze ky'otaatera kukola Uganda. Chemical ki gy'okozesa gy'otaakozesa Uganda? Ojja kwesanga chemical eyo yeekwonoona sikiini zo oba yeekwonoona engalo. Naye nga ffe kino kye tulaba kirabika omuwala ono chemical z'akwatamu ze zimwonoona engalo. Kasooke tuwulire ye endowooza ye nga bw'egamba. Alo nnyabuli Kadama TV. Ndi mulamu naye siri mu bulungi, embeera yange mbi nnyo 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 nnyo. Bakama bange bagezaako okunzita n'ebigaana kasaawe bino banga kabulozi, engalo zaakyuka. Bannange badde nsaba obuyambi okuva gye muli kubanga n'esimu baginziggyako, bagimpa buyi mukadde katono bwe kati ne baginziggyako. Esimu basiiba nayo. Basiiba naye basula nayo, mbeera zekka naye ng'embeera gye ndimu si nnungi wadde bandoze luzeroze buli kimu baloga ebigere byazimba, engalo zaakyuka, feesi. Kale saawa zino obulamu bwange tebweyagala lwa kisa kya Katonda naye siri bulungi nnyo nnyo nnyo. Nsaba obuyambi okuva gye muli munnyambe kubanga eri mu nnyumba gye nalimu we baalemerera okundya ne banziza ku ofiisi, naye munnange omuvubuka w'okwo yali agenda kunkuba n'okunkuba ne bamala ne bankumyamu bantu bano bennyini abantunda eri kunja, naye kati bano bo bakola gwa kundoga, bandoze omutima gunnumirira, ogenda okola ebintu bitambula mu mutwe, ebintu ebigere bizimba, engalo kankusaanikirako ekifaananyi ky'engalo kirabiko. Bakugamba nti salaasala ebintu bino obisalaasala bulungi, olumala okubisala nga bagenda nga babiwongayo mu mizimu oba biwongayo oba baloga batya. Bannange abantu balina engeri gye balogamu abaana ba bannaabwe nga baloga emmere mu lubuto, tolya emmere tebeera mu lubuto. Kale bandozeroze, abantu bano bandoze ebintuntu byabwe byebubi, saa zimu omutima ne gunnuma. Kale bannange badde nsaba obuyambi okuva gye muli munnyambe. Olaba n'esimu bakinziggyako naye bagimpaako akadde katono naye mbadde nsaba obuyambi bannange. Wafunako atisiti gwe ng'olemereddwa onfunireko jasiti omuntu omulala anyambe buyambi kubanga n'eri gye baali bagenda okundira navaayo, kati bate banzize wano awalala. Omukyala wa wano tanjagala era buli kaseera abeera ngamba sikwagala, aŋŋamba tewali muntu mu maka gano akwagala, ate ne banyikira bandoga ate tebanzizaayo. Kati nanze simanyi kye banjagaza, kati bagamba tebanjagala kyokka ate nga ndi mu maka gaabwe, kyokka ate ne bongera okundoga bansindikira ebintu.